nti waliwo ebintu ebinyiize nnyo wamala sigaana bantu kusoma naye ze waliwo ebintu n'ebyankubye emigonga sibitegeera nze waliwo omusajja baamuyitanga wadaaga yankuba emigo gya Canadian Pireri n'afuuka Canadian Pireri gwe wasoma Pireri Siplayeri simanyi oba byali wasoma Canadian Pireri byebyo ne bakugamba twasomaga Playerizi yaga basomesa Pireri ebyo byatugamba nga simanyi fishing in Colombia byali fishing in Colombia tuli mu Uganda just imagine kati wenzirira ne ku curriculum ya nti ya chama omwana ali mu Uganda naye omusomesa Colombia yes Saidi Murati why did he migrate from Musikati to Zanzibar binkwatirako wa mu Uganda walayi binkwatirako wa yali azunga bibi otitegeera naye eyo kuzunga kw'omuntu osoma kuzunga kwa muntu kyokka ekimalamu amaanyi ne bakukuba n'emigo era n'oleeta ebibuuzo ne bakugamba ogudde eddamu otegeere lwaki gondi yali azunga katukozese eno teri kankubuulire gwe wamala tolowooza nti ogenda keera ofune omulimu mu ma offices wamala buli ali mu office yeeyongera kwenyweza ate buli ali mu office gwe wamala woobeera nga gwe kaŋŋambe gwe manager wa kampuni eno wona noonya omuntu genda noonya either nga ali mu kalandirako ataba mwana wa ssenga mwana wa kkojja toyagala sente zive mu kika so gwe oli eyo ng'ogamba nti njagala bwa idi bwa KCCA ng'era gwe oli eyo osoma bitabo kujjamu KCCA naye yeenyweza kozi naye wabunyumirwa ng'asomesaayo omwana kati ate waava mu kifo ekyo ayina baaleka wano era bagamba yali mwana wa Jennifer Musisi oyo akomewo mumuwe waliwo ne gundi gwe tobiraba offices ennaku zino omuntu bakuwa buwiikifo tewabiwulirako wano bakuwa ekifo naye nga tewasoma ne bagamba nti gwe okulira Entebbe airport bakubuuza nti akulira Entebbe airport ayina okola bwati yasoma bya hoteri oyo yatunda nnyo yamanyi ebyokutunda hoteri ate saawa zino mutegeere nti emirimu gye musomerera si gye mugenda okukola oyogera ku abo abagraduates ababitaddemu n'akajjanja n'akati n'agamba simanyi mboze saagraduatinga of which it's okay era it's okay with me yes it's okay nti nze bye nakola by the way nze waliwo n'ebintu bye nnyigira nti byambonyaabonya nnyo ng'osobola n'oggwa ebibuuzo n'oddamu ekibiina naye ng'ekikusuula kuzunga kwa muntu gw'otaalabako why did Saidi move from Musikati to Zanzibar n'ogamba kati Saidi okutambulako kibeeranga kuŋŋamba lwaki Isaac yavudde ewuwe n'agenda mu katale bikukwatirako wa ng'era ekyo ky'olina eyo ye curriculum ya Uganda okyati bali ku job market mubanoonya mirimu naye ebyo bibali mu mongo teri totuukangako mu office ne bako tubuulire ku Saidi yatambula atya okitegeera wamala nti ne curriculum zaffe zisitusuula waliwo abantu mu kifo ky'okusoma ebyo bye tusoma bino Gasiya yenna gwe tusoma nga ye bamusomesa kinyusi kyagenda okukola somesa abaana okukola amasaawa okukola robot naye gwe n'otandika mbu simanyi British Columbia simanyi biki okitegeera Columbia talituukanga nayoko gwe n'ogamba wheat growing kale wheat growing in Uganda naye wheat growing in China gw'osomesa omwana atukwatireko n'osomesa simanyi mbu King Louis II simanyi anati yali simanyi anti nento obitegeera omwana mu kifo ono Marie Antoinette baali mulaavu zaabwe feze tusoma ate nekikukatekatako wootagisoma omwana n'ava saawa 4 asoma eyo saawa 7 n'agenda asoma Marie Antoinette byalina okuteeka mu mutwe wamala n'anoonya
omulimo Maria Antonento wamugasiza ne Saidi why he moved from Muscat to Zanzibar for green pasture. Omanyi nti abaana bangi nnyo ba graduate nzera ebintu bino these are hard facts mugana nga Isaac. Baana bameka betulaba abetisse ebyo ebintu ku mutwe bayambadde bulungi nnyo naye nga nekyagenda okukola eri mazima Katonda mugulu balina sooka ate kumutraininga. Nagenda koko wachali wange bayina ba graduates bana mu maka naye ekyanyumira nti ba graduatinga ne bakola ne pate naye twagendayo lumu ng'essuuka lye bayina libeera lya mugenyi naye ng'ekiro woowulirira tabu mu kwebaka yani eyeebise gawuni yange nga gawuni ezo ze baayambalanga bazeebika ze zikolanga amasuuka naye yani leero yani atutte gawuni yange siina kyakwebika gawuni eriwa okitegeera fe mu kyalo mbayite teri agenda ku naye omuntu ayagala alage nti abantu b'ekibuga sebo yapakira n'abava mu kyalo eyo mu kyalo tujja kujjayo jjajja ne maama ne bagundi olaba oyo gundi naye mumuyite naye bagenda kujja tutya tugenda basindikira transport abantu n'obaleetera ku transport wo ne balya mmere yo ne baddayo ne bakutunuulira ate mwomwo muva n'abaloga ayise ku baana baffe nnyo katumulageko tebalyoka bakuloga buli we weebaka olaba okunyuka nviiri gwe wogamba omukisa tegunnatuuka otambulenga tonetandika okuyingiramu obuyinja n'otuuka awantu n'otandika nga busoko na busoko nyumo ng'onoonyeza omulimu guganye bino bye mbagamba twano nze kati weepaakira ku mulimo gw'enkola oyagala kufa omanyi byempitamu maze emyaka 3 mulimo n'akagufuna mbu naawe oyagalawo otegeera omutwe gwe gubeera gukola bulungi kazi kankubuulire buli wendwa ku mulimo nfuna amagezi agandwisaawa ate wenfuna nzijjawa ssente endala era nsobola okubeerawo nentegeera nti wenkola kino nenkola kino zino ssente zeeyongera ku musaala nga gwosinika ebinnyo nti gwe olawabaki abantu bazannya nnyo bazanyira mu bintu ebyekisiru so goveri olwokuwera kaddiguli kubanga oyina kaddiguli otuuya n'enkwawa mbu oyagala kunzija mu ntebe akukuba otalo tambula ozungu okomawo ne maamawo n'akulabangako n'agamba nakola loosi mwana singa teyasoma ono so okimanyi iwonna we tuli bayire buli offisi gy'oyingiramu era oli akutulenagamo era olugenda okusaba kati tolaba nefe tubeeraawo nga tumanyi nti twagala bakozi ne mulanga n'okulanga twagala human resources zimanyi twagala mukimanyi baganda bammwe bayingidde dda kati n'olaba oli ng'azunga oyo no abadde ki ekinene nnyo kati ate ojja weetegereza obwobuwala bambi bwe buni wembadde nzijja Isaac bubigguka ne bujja nakatuuka ku mulimu omugaga n'agamba kankuliire kano wembadde nzijja abawala bangi babeebaseeko n'emirimu ne batagifuna eri abali mu ma-offices nga baawaayo mibiri gyabwe waliyo bali eri nga buli offisi gyagenzemu naye nga era nekati talina mulimu nga buli offisi gyayingiramu byambyoni kati ate Katonda yagenda n'atuwa omukisa omubi nti mu makampuni agasinga tuyina badamaja si bamaneja bamaneja bafuuka badamaja tiyajja kulya buli kiramu yajja kuba buli omu so abaana babeeraawo nga beefuula nze era kyenkugambye nti abantu bayiga emirimu gino egyaffe nga naawe olaba waliwo omuwala gwe nalaba akola giraasi mu Buseke investinga mu ekyo oli n'abeeraawo nga ye agamba nze kati abantu batandise emirimu oli n'agamba nze kukuuta mabaati oli nakiraba ng'ekyekisiru agamba
naye ng'omanya amabaati amagagala gakuuta oli talina za ssente naye nga amategula ya okitegeera oli n'agamba nze kasita ozimba enju mpita nko designingire ese nali ku Savera kuba mbuuliriza nnyo ebintu nina omwana gwe nasaya yava Makerere era ali ku Twitter actually alimu ebyo bya home cleaning and service biki ne mugamba obanga nangase botupima ne manya nti kati waneeno okulongosa amala nti bino bya compound biki ajja ne tape measure na pima nti kati wano ziba bwe straight card yange yeeno so nakomekereza nga akubiringidde ddala nga lunaku lumu ajja sente bweziti naye ng'olabya ddala gwate gwe wookiraba gamba ani alongoosa oli n'abeera na muntu nga ye agamba kampuni yaffe tukiriininga waka bantu bangi tebalina bantu bangi bali singo ate bantu bangi tebalina biseera birongoosa nga ye kyagenda okola ye innovation ye gyaleese oli n'agamba gwe kuba bwa ssimu oyagala balongoosa waka mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku Muliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 2 5 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Njagala twebuuza ebibuuzo bino wammanga. Abazadde simanyi oba naffe tunaazuukuka awakening our conscious ne mindset abazadde bangi nnyo abakwata obukadde n'obukadde ne basasula mu masomero sente empitirivu okuvira ddala nursery tujje primary secondary ne bajja ne mu okutuukira ddala mu university naye abaana era ne batuuka nga tebalina mirimu eriyo n'amakase bagakola fundraising ne batuula abantu family netulase ne bavaayo n'abantu nga 5 ne basonda alesa akakadde alesa meka n'oka graduation nga y'amaanyi kakadde oba bukadde 3 bukadde 5 bukadde 10 naga yes mwana yatikkiddwa olutawo ne lujja ng'omwana talina mulimu n'atuuka n'anoonya omulimu engato n'emuggwa ne sole n'emuggwa ne ku bigere. The debate I want to instill abazadde bo bennyini bakoze ekimala oba waliwo n'ekirala nga tujja ku leta ne ba stakeholders okulaba nga who is to blame naye abazadde kinumya nnyo omutwe seeing someone paying a huge cost for education paying a huge costs for the graduation okomekereza abaana ne basanyuka ne bakola batya ate gye kiggweera nga maziga na biwoobe. Simanyi oba the society we need to change the mindset n'ekirala kye tulina okukola. Ndine Isaac one case munnamawulire munnange Isaac debate eno nkulu nnyo nabaddeko ku hotels 5-star hotels Serena Hotel ne Hotel Africana weekend under a survey nga njagala okulaba these are 5-star hotel abatulaba kitegeeza nti buli kimu ekirina tena kyetalina eba ku mutindo gwa nsi yonna ne bwaba abalambuzi ne bwaba president wansi ndala asokujja n'asulamu kwegamba standard gye baakeba yansi yonna mu bufunze ebbeeyi gye baakeba y'amaanyi
nabadde ku Hotel Africana naye nga buli houses singa mulimu graduation party nga family eno zino ziba zirina okubanga zirina nengenda ku Serena so nga bali balina we bagize gwe basazako ngoyingira Victoria Hall what ninga wona n'abasaza bagenda beerawo just graduation party ningamba okay neninda ndabe audience y'abantu abavayo abazadde baani naye ku graduation emu ku hotel emu nabadde ageze okulaba nga omu ava nayo nga ajidde ku boda nenga okay chandebo banga fo baki nene okuwayamu nkono omu la kwa bweru awo namugana ye gundi eno musasulidde mmeka nanga bukadde buna bukadde butaano bukadde busatu mugundi ezenjawulo ekifo waneeno ngamba ekyo kifo sikusasulira ki nti oba omukono gwonna services zonna ngamba okay ekibuzo kiri nti okay n'abazadde wa mindset I don't know how to bring it up naye ekintu ekino zolaba gyendaga nti at the end of the day kuba kinuma lwe yanchallenging nga lwaki tukola fundraiser kola business bananga Isaac amaze graduation tetubyetaaga graduation party bukadde 10 family twe fundraising nze buboge otandike business ekisookera ddala omufirika tamanyi kigambo graduation tekitegeeza n'abo abasomye tebamanyi graduation tekitegeeza okay omuntu wayogera ku graduation nga tonnakimalayo ekigambo ekiddako party olugamba newemba njagala nkole party kyekiddako kiringa wenakugamba birthday yes wenjogera ekigambo birthday automatically party yes kibeerako wengamba wedding party so nti obwongo bwaffe bwe bwalookingira party nti graduating kiki graduating maze emisomo bantikidde waliwo oyinza n'obutantikira naye waliwo ekipapula ekiraga nti graduating erinnya lyange okubeera obubeezi ku lisiti y'abatikkirwa mbeera maze okugraduatinga bino ebirala ebijjirako bibeeranga by the way pate simanyi kwambala gawuni simanyi kukumba naye okumanya nga tuli kankuyite kubeera bawumba tuutu Abannayuganda tuli bawumba si Bannayuganda naye Abafirika tuli bawumba tuutu nti omuntu akwata ssente n'aziteeka mu pate n'akwata ssente n'apangisa emmotoka egenda omuvuga olunaku olwo kati kankubaliremu pate za graduation katutandike nti olunaku lw'ogenda okugraduatinga omuntu agenda gamba engoye zengenda okwambala waaba musajja njagala mitwalo 15 esuuti waba mukazi abo eba suuti sebo ojja kwesanga emitwalo okupangisa kati omukazi wanaaba tukolere mu mitwalo 3 ataddeko engato ataddeko dress makeup mitwalo 3 agambe emmotoka kyegenda okuntwala agambe gundi ayina ka corona wali nti asaagala corona waliwo emmotoka wali bagipangisa meka 10 okugiteekamu amafuta 5 15 emmotoka yokka kati gatta ku ziri 3 katugeze ku muwala 3 4 45 kati anoonye waagenda okukolera ekifo bamugambe ekitininyo katubale kyakakadde akale katukibalire kwa 5 tuli balono wa wansi tenti biki katubale emitwalo 5 gateeke ku ziri ali mu 9 kati okuliisa abantu kangeze nti afunye crate za soda biki kambala okuliisa wonna kugendeze mu kakadde oye wa wansi kati obwo bukadde 2 nga kitundu kati bukadde 2 kitundu wamala nakola pate tutekeko kati keeki simanyi biki keeke katugibalire kati bino sound biki katumalire mu milioni 3 wonna oyo akoze
eri soki. Yes, very good. Cause okulya obuli kokka kuyinza okutwalira mmere plate simanyi bufu agenda omufu oyinza omaliriza kakadde naye katubisamingira awamu byonna nga bimaze obukadde 3.5. Oyo yali average wansi. Akozesezza kitini nnyo. Anyize nnyo budget. Anyize nnyo. N'abantu abamu bavudde ku mukolo nga tebalidde bayomba. Oyo gwe tuyina. Milioni 3.5. Milioni 3.5 omale. Omazo zikola okoze pate olumaze. Kati abonno abalinda ku pate basobera banaye ebirabo ebyabatikidde. Kati ekikunyumira nti ebirabo gwe batikidde woba bibazeemu bibeera mu mitwalo 4. Wonna abazze. Waliwo aleese ekikopo eky'ebitaano, waliwo aleese akoze kifaananyi kyo n'akikuba n'akiwanga mu fuleemu n'akisibako akaveera ogenda okola nga wonna ebirabo bye bakuddiza ya mitwalo 5. Awali obuzibu kwe kunoonya omulimu. Enkyokeera nga ne transport yakugyewo okutwala ku KCCA oteekewo bbaluwa nga togiyina. So singa ssente ezo tuzikwata ate abantu waliwo akakiripo akabadde katambula nnyo. Omuyaye yali agraduatinga nayimba I know who I am sebayete miracle nayimbawo ne balaga banaye baafu etamenyeka. Okitegeera nti osanga omwana wa degree kati ate kankubuulire Wamala teri kino ndi kigamba bano teri kankubuulire gwe Wamala tolowooza nti ogenda keera ofune omulimu mu ma offices. Wamala buli ali mu office yeyongera kwenyweza ate buli ali mu office gwe Wamala wobeera nga gwe kaŋŋambe gwe manager wa company eno wona noonya omuntu genda noonya either nga ali mu kalandirako ataba mwana wa ssenga mwana wa kkojja toyagala sente zive mu kika. So gwe oli eyo ng'ogamba nti njagala bwa idi bwa KCCA ng'era gwe oli eyo osoma bitabo kujja mu KCCA naye yenyweza kozi naye wabunyumirwa ng'asomesaayo omwana. Kati ate wava mu kifo ekyo ayina baaleka wano era bagamba yali mwana wa Jennifer Musisi oyo akomewo mumuwe. Waliwo ne gundi gwe tobiraba offices ennaku zino omuntu bakuwa buwiikifo tewabiwulirako wano bakuwa ekifo naye nga tewasoma. Ne bagamba nti gwe okulira entebe airport bakubuuza nti akulira entebe airport ayina okola bw'ati. Yasoma bya hoteri oyo yatunda nnyo yamanyi ebyokutunda hoteri. Ate saawa zino mutegeere nti emirimu gye musomerera si gye mugenda okukola. Oyogera ku abo abagraduates ababitaddemu n'akajjanja n'akati. N'agamba simanyi mbonze sa graduatinga of which it's okay. Era it's okay with me. Yes, it's okay. Nti nze bye nakola. By the way, nze waliwo n'ebintu bye nnyigira nti byambonyaabonya nnyo. Nti waliwo ebintu ebinyiize nnyo Wamala. Sigaana bantu kusoma. Yes. Naye nze waliwo ebintu n'ebyankubye emigonga sibitegeera. Nze waliwo omusajja baamuyitanga Wadaaga yankuba emigo gya Canadian Pireri n'afuuka Canadian Pireri. Gwe wasoma Pireri Siplayiri. Simanyi oba byali wasoma Canadian Pireri. Byebyo ne bakugamba twasomaga Playirizi yaga basomesa Pireri. Ebyo bye yatugamba nga simanyi fishing in Colombia. Byali fishing in Colombia. Tuli mu Uganda. Just imagine. Kati wenzirira ne ku curriculum ya nti ya chama. Omwana ali mu Uganda. Naye omusomesa Colombia. Yes. Saidi. Murati yaza. Why did he migrate from Musikati to Zanzibar binkwatirako wa? Mu Uganda walayi binkwatirako wa. Yali azunga bibi. Otitegeera. Naye eyo kuzunga kw'omuntu osoma kuzunga kwa muntu kyokka ekimalamu amaanyi ne bakukuba n'emigo era n'oleeta ebibuuzo ne bakugamba ogudde eddamu otegeere lwaki gundi yali azunga. Katukozese eno
Uganda ey'enkya. Ng'osobola n'oggwa ebibuuzo n'oddamu ekibiina naye ng'ekikusuula kuzunga kwa muntu gw'otaalabako. Why did Saidi move from Musikati to Zanzibar? N'ogamba kati Saidi okutambula kibeeranga kuŋŋamba lwaki Isaac yavudde ewuwe n'agenda mu katale bikukwatirako wa ng'era ekyo ky'olina eyo ye kalikulamu ya Uganda. Okyati bali ku job market mbanoonya mirimu naye ebyo ebibali mu mongo teri totuukangako mu office ne bako tubulire ku Saidi yatambula atya okitegeera wamala nti ne kalikulamu zaffe zisitusuula waliwo abantu mu kifo ky'okusoma ebyo bye tusoma bino Gasiya yenna gwe tusoma nga ye bamusomesa kinyusi kyagenda okukola. Somesa abaana okukola amasaawa okukola robot naye gwe n'otandika mbu simanyi British Columbia simanyi biki okitegeera Columbia talituukanga nayoko gwe n'ogamba wheat growing kale wheat growing in Uganda naye wheat growing in China gw'osomesa omwana atukwatireko n'osomesa simanyi mbu Louis the second simanyi anati yali simanyi antinento obitegeera omwana mu kifo ono Marie Antoinette baali mulavu zaabwe feze tusoma ate nekikukatekatako wootagisoma omwana n'ava saawa 4 asoma eyo saawa 7 n'agenda asoma Marie Antoinette byalina okuteeka mu mutwe wamala n'anoonya omulimo Maria Antoinette wamugasiza ne Saidi why he moved from Musikati to Zanzibar for green pasture. Omanyi nti abaana bangi nnyo ba graduate nzeera ebintu bino these are hard facts mugana nga Isaac. Baana bameka betulaba abeetisse ebyo ebintu ku mutwe bayambadde bulungi nnyo naye nga nekyagenda okukola eri mazima Katonda mugulu balina sooka ate kumutraininga koko wakyali wange bayina ba graduates bana mu maka naye ekyanyumira nti ba graduatinga ne bakola ne pate naye twagendayo lumu ng'essuuka lye bayina libeera lya mugenyi naye ng'ekiro woowulirira tabu mu kwebaka yani eyeebise gawuni yange nga gawuni ezo ze baayambalanga bazeebika ze zikolanga amasuuka naye yani leero yani atutte gawuni yange siina kyakwebika gawuni eriwa okitegeera nti singa tukwata sente nzeera simanyi lwaki olaba bano abadyaiti simanyi directorate of industry training abo abantu twandibataddemu ne sente okusinga bino ebyateekamu omwana agenda omanyi nga saawa zino waliwo nasali nga toyina 7,000 tosomesa mwana jozono ba mu uniform 7,000 mwavaayo abantu sasula kamu kitundu kati just weewuni sebo akamu ekitundu ako na kasomero kana akatundu kulyako naye kati katubale ngoli wala kitundu nasali atandika buta ate eryo somero liri average bakuvuma n'okuvu ate kati eryo ne batandika n'okusaba leetayo seminti agenda zimba kirasi wagenda obugira kitege kwegamba no kirabu fi ne basasula asali ne basaba omuntu akugamba sports fee naye nga tebayina na kisaawe muza ku curricular activities zisasuze nze ndikugamba bakugamba sports fee naye nga oluva mu luguudo oyingira kirasi oluva mu kirasi odda mu luguudo n'obuuza sports fee agenda zanyirawo bateekawo ponga eyo kwewuuba omwana olwewuubamu nti akola ebyemizannyo wano tebisangika okitegeera kati genda museke omwana agenda omala okugraduatinga ng'ekitini alimu miliyoni 5 ng'ekitini yes alimu 5 zatekeddwa mwana wona medical buli kimu kati ate woyongerako ebyo medical simanyi mbu keesi ayinza okubeera mu 10 kati amaliriza lwakuba nti sente zino tozibala ofunyeyo 2 ofunyeyo 3 tosobola zibala naye wozibalirira n'ogamba nakugulira essuuka nakugulira stocks n'osuula engatto ze wagenda nazo gendo gira ng'ali mu 10 olumala n'atandika onnoonya emirimu. Ne society yaffe nnyo tusooke tumalize ekya parties society yaffe lwaki
eri nnyo ku parties era abazadde balaba omwana wali eri bwabeera mu kidaala n'awa speech atiikiddwa era ne batakola party bo tebakibala family tekibala obusiru era nze nayinako ko mu family yaffe aliwo eyatikkirwa manyi ebyokutikkira si bintu byange nnyo naye we yatikkira ne tutuula ne tugamba lwaki ebya party tubireke naye paka kati emyaka giweze na bakyagitubanja mwana n'atakola party bamutikkira teyakolayo wadde kantu mutegekeeyo kakantu tutege bo tebategeera nti watikkirwa nga totaddeewokko kantu wakiri akasobola okubeera kati ne mufumba ekaawe mukyere cupa kati ate pate nze kyenkugambye nti obwongo bwaffe bwalookingira nnyo mu pate ate omuntu n'otamuyita n'akimunyiza baana bakola pate n'atampita gy'oliko obadde osoma naye era bayira we betuyina okyusa ne tugamba nti bannaye nze era byali binyumidde nnyo we bagamba nti tekyali baana bannasale kubatikkira kubanga ebyo nabyo byali biri omwana atikkirwa mu nasale n'atikkirwa mu gundi n'atikkirwa muki agenda n'okutuuka okumutikkira ebyalaali kyoyogerako kyanya abazadde be bakikuba nabo bennyini ne bakikuba n'okikuba waliwo essomero abaana bange gyasomera naye abazadde bakalambira abaana balina obubatikkira abaana bava mu topu bagenda mupiwano lwaki temubatikkira ne bayomba n'okuyomba mwatusaleko sente ne tuzigaana abazadde ne baluma n'ogwengulu third term abaana batikkirwanga kati olaba bayirawe waliwo olwentuuka nendaba bayirawe omwana yagendanga nga womugamba bati bantikkira mu nasale kati nga ebyokweyongerayo te so ebyo bipate bye tukola bye bisinze okuzza abantu emabega olwaki nti buli wokola pate ezo sente wandibadde ozinvestinga awala omanyi okugraduatinga naye ng'oli kudda mu kipangisa omanyi okugraduatinga nga ogenda kunoonya ekyokulya nga tokiraba omanyi okola eyo pate gy'olikola abantu n'opangisa abantu bagenda kulya emmere kati ate abo be bakwogerera yagraduatinga naye olowooza alina n'omulimu gwakola kale boonoona bwonoonyi sente okitegeera kwegamba eyo nebeera naye kola ekintu otegeere nti nagraduatinze bantu bangi bayirawo abagraduating mu Amerika eyo obabalingenda okugamba oba mu nseza nti abantu bagraduatingira na ku intaneti nebita omuntu abeerawo kugundi n'agamba wamala iyo naawe dokita ini simanyi bikoze bitya gamba n'atandika okukola waliwo ababeera eno e Uganda ne bamutikkirira bunaayira kyogamba abo bo bafa naye ffe tutadde nnyo essiro okukakasa ate kyemmaze okulaba lwaki bakola pati abantu bawano baavu baagala kakasa omwavu yayagala okukakasa omwana wa gundi yali agamba sisobola kambalageko nguladio n'alyoka azina bannaye speech n'akaaba speech teekako akantu kafaako tekagwa kakalazewa simanyi aba speech nga akayingiddemu n'akola speech n'atandika n'okwogera nze gwe mulabaawo maama oyo yali munaku nnyo naye maama nkwebaza situka watunda embizi maama nga nkutunuulidde kati we wamalaawo ne wejjako kati oba yatunda lwaki okola pate lwaki naawe sente ezo ze mwagala okolamu pate lwaki tozaawo mbizi ye gye yatunda lwaki tozaawo nti ezo miliyoni 3 osobola okugamba nti akantandika obulunzi n'ogenda mu bintu ebikola enkoko n'ogamba ekiyumba kya sente meka 5,000 n'ozimba ekiyumba kya 5,000 ndigezaako batemera olina miliyoni 3 ziri ze tutadde wali ku graduatinga gwe gamba nti nze kaŋŋende kale sente kizenteekamu nnyo suuti nakunteekako nkofiira sikola pate kanzire ewaka wentuuka ewaka tubadde tugenda kozesa sente meka maama nti tubadde twakola budget ya miliyoni 3 zimpe azikuwe omugambe ekiyumba ky'enkoko kya 5,000 ngende ngula obukoko bwa wiiki ebbiri buyinza kubanga buli kakoko ka 10 kaŋŋambe 3 tukoleyo obukoko 10 nguleyo ko kyakiwaabwo bali bagraduating egwe olunda enkoko tulabaani oba gamba olina ettaka mu kyalo genda wali ofune kitrakita okulimira yiikemu
egenda kujja ku mitwalo 15 erime yiikemu ogula ensigo za kasooli ensigo za sente meka nti ensigo bagenda zinguza emitwalo kaŋŋambe 6 osimbe kasooli mulabirire bulungi bali bamala graduatinga gwe kasooli akulira mu myezi emeka tandika okujja ojja kukola sente because graduation is all about party pati osobola ogikolera wonna w'oyagala okitegeera nze nsobola n'okusoma ne mala emyaka 5 ne ŋŋamba naye kankole pati gye saakola ku olwo okitegeera so abaana obwongo bwabwe bukyuke balowooza nti pati ye graduation graduation si pati ate kye balina otegeera nti emirimu gya Uganda essaawa zino gya kutondawo gwe mwennyini kyowulira nti wandyagadde kutondawo butonzi gwe wolowooza nti ogenda siguukulula omuntu mu ofiisi bajja kukuloga ndikugamba omuntu ayingira mu ofiisi n'agyetoolooza eddogo nga watuula mu ofiisi eri woogituuliramu n'omutwe gukuboga olaba omutwe gweyawulangamu bwe guti bwe gwegatta bwe gweyawula bwe gwegatta kati aliwo yagamba nti bwe tutuula awantu wamu nga kapa zo zijja nenga waliwo we tuwatuulanga nga kapa ekugwa nako genda ogira bwoti bweri eddogo nti omuntu abeera n'ofiisi n'agamba wenva wano bantu babeera mu ofiisi myaka 3 agamba wenva wanaddawo mutabani wange koze ebya Uganda byatuuka byakusikira woobeera tota so kakati omuntu okwata miliyoni zezo naki okole pate oyite n'abantu kati nalabye bano abatutte mu Serena Serena yokka okukuwa holo kale waliwo zino ziholo simanyi Lumumba holo simanyi Victoria okuwa holo nga toli mwobo kubona tebakuwa tekuli mmere ate nga bakuwadde n'essaawa nti munange oli kuva ssaawa nnya weziwerera 6 ebyuma zikiza kozi waliwo abalala abajagala nosasula miliyoni 4 miliyoni 4 ezo okuteekamu biki ogenomaliza ng'oli mu 10 naye nga wali ebuwaati simanyi buwambu biki wali ettaka ery'e miliyoni 4 5 ku 5 abantu abo batebalina maka gawe basobola kukolera katugeze kale yes the party osaze okukola party kiki kaba kajanja katinko kati omuntu ajja kwagala okukolera mu kibuga muno party agambe cause nze literally singa mbadde nina party yange nga njagala okukola party lwaki sigitwala ewaffe mu kyalo mbayite teri agenda ku naye omuntu ayagala alage nti abantu b'ekibuga sebo yapakira n'abava mu kyalo eyo mu kyalo tujja kujjayo jjajja ne maama ne bagundi olaba oyo gundi naye mumuyite naye bagenda kujja tutya tugenda basindikira transport abantu n'obaleetera ku transport wo ne balya mmere yo ne baddayo ne bakutunuulira ate muva n'abaloga ayise ku baana baffe nnyo katumulageko tebalyoka bakuloga buli we weebaka olaba kunyuka nviiri gwe wogamba omukisa tegunnatuuka otambulenga tonetandika okuyingiramu obuyinja n'otuuka awantu n'otandika nga busoko na busoko nyumo ng'onoonyeza omulimu guganye bino bye mbagamba twano nze kati weepaakira ku mulimu gw'enkola oyagala kufa omanyi byempitamu ebbanga gyogunoozeza maze emyaka 3 mulimu n'akagufuna mbu naawe oyagalawo otegeera omutwe gwe gubeera gukola bulungi kazi kankubuulire buli wendwa ku mulimu nfuna amagezi agandwisaawo ate wenfuna nzijjawa ssente endala era nsobola okubeerawo nentegeera nti wenkola kino nenkola kino zino ssente zeeyongera ku musaala nga gwosinika ebinnyo nti olawabaki abantu bazannya nnyo bazanyira mu bintu ebyekisiro so goveri olwokuolina kaddiguli kubanga olina kaddiguli otuuya n'enkwawa mbu oyagala kunzija mu ntebe bakukuba
tambula ozungu okomawo ne maama wo n'akulabangako n'agamba nakola loosi mwana singa teyasoma ono so okimanyi iwonna we tuli by the way buli office gy'oyingiramu era oli akutulinagamba era olugenda okusaba kati tolaba nefe tubeeraawo nga tumanyi nti twagala bakozi ne mulanga n'okulanga twagala human resources zimanyi twagala mukimanyi baganda bammwe bayingidde dda kati n'olaba oli ng'azunga oyo no abadde ki ekinene nnyo kati ate ojje weetegereza obuwala bambi bwe buni wembadde nzijja Isaac bubigguka ne bujja nakatuuka ku mulimu omugaga n'agamba kankuliire kano wembadde nzijja abawala bangi babeebaseeko n'emirimu ne batagifuna eri abali mu ma-offices nga baawaayo mibiri gyabwe waliyo bali eri nga buli office gyagenzemu naye ngera ne kati talina mulimu nga buli office gyayingiramu byambyoni kati ate Katonda yagenda n'atuwa omukisa omubi nti mu makampuni agasinga tuyina badamaja si bamanaja bamanaja bafuuka badamaja tiyajja kulya buli kiramu yajja kuba buli omu so abaana babeeraawo nga beefuula nze era kyenkugambye nti abantu bayiga emirimu gino egyaffe nga naawe olaba waliwo omuwala gwe nalaba akola giraasi mu Buseke investinga mu ekyo oli n'abeeraawo nga ye agamba nze kati abantu batandise emirimu oli n'agamba nze kukuuta mabaati oli nakiraba ng'ekyekisiru agamba naye ng'omanyi amabaati agagala gakuuta oli talina za ssente naye nga amategula okitegeera oli n'agamba nze kasita ozimba enju mpita nko designingire ese nali kusaveera kuba mbuuliriza nnyo ebintu nina omwana gwe nasaya yava Makerere era ali ku Twitter actually alimu ebyo bya home cleaning and service biki ne mugamba obanga nanganse botupima ne manya nti kati waneeno okulongosa amala nti bino bya compound biki ajja ne tape measure na pima nti kati wano ziba bwe straight card yange yeeno so nakomekereza nga akubiringidde ddala nga lunaku lumu ajja ga sente bweziti naye ng'olabya ddala akitaddemu gwate gwe wokiraba gamba ani alongoosa oli n'abeera na muntu nga ye agamba kampuni yaffe tukiriininga waka bantu bangi tebalina bantu bangi bali singo ate bantu bangi tebalina biseera birongoosa nga ye kyagenda okola ye innovation ye gyaleese oli n'agamba gwe kuba bwa ssimu oyagala balongoosa waka okuba essimu n'omugamba jjukira ffe tuli abantu bangi bawuulu kati omuntu abeeraawo n'agamba ye nkoze ntya n'agamba ewaka wakyafu n'agamba wamala jangu n'omugamba agenda kusiimuulira agenda yoza engoye agenda kuuta entebe agenda kujja nabbubi mu nju akubiringa nti sente meka ti 10,000 olunaku wakola mu nju just 4 kale kambale 5 nakola mu nju 5 olunaku jeje 1,000 ameka ekyakulabirako ya waliwo atudde mu ofiisi naye ng'omwezi oluggwako ofunaaga kati ye mu lunaku afuna 5 wiiki sente meka kitegeera nti kati waliwo kati ateze omanyi abannayuganda tuli bazibu omubuulira ekirungi asooka kupima omubuulira ekibi era n'akupima kati waliwo abagenda okukomentiga waliwo abagenda okudda mu inbox mwe mutulaga ebyapa byammwe mwe muli omanyi waliwo omusajja yagamba munne nti maani buli lunaku onywa sigala naye sente ezo zonywamu sigala singa osobola zikuŋŋaanya n'ogulamu ekintu ekyo namugamba olunaku onywa paketi meka namugamba olunaku nywa paketi 3 kati bala paketi 3 za meka namugamba paketi 3 za 5 namugamba emyaka onyweredde meka sigala nti ŋŋenda mwana namugamba kale egyo emyaka gyonna singa obadde osavinge sente ezo omanyi singa gw'oyina ekizimbe mu Kampala namubuuza gw'otanywa sigala ekikyo kiriwa so be bannayuganda
Tiakubuuza ekibuuzo n'ogamba kalono. Naye ate akubuuziza era n'asigala ng'akyali mu mbeera bw'etyo. Na kino kinnuma bannayuganda abamu abagraduatinze eri abeeteeseteese okutunda poloti oba ettaka lya jjajja mu kyalo agule boodabooda. Be bangi. Obeera wakatuusa owa booda omwana n'akukuba kapeeva ku mutwe. Kati ne tutandika labirira abantu babiri, omulwadde ne booda yagenda. Ate abaana bamanyi onyiga kapeeva. Akunyiga kapeeva n'omala emyezi gy'esatu bwegiti. Ng'oli eyo osindogoma busindogomye naye nga piki bagitute ettaka lyagenda naawe tusabira bulamu bwo. Naye nga yoyo omuyigirize w'olwali asomye nti yatikkiddwa. Era nga we bagamba mu kika gw'owandiika bbaluwa z'ekika gundi yasomyeko mu kika ekyo bannaye mumuyite. Okimanyi abatikkiddwa bangi nga talina na solution gy'asobola kuteeka mu society nti ya ekirowoozo kyange kyekino. Wotegeerera nti abatikkiddwa kalaasi baasatu balinde ku internship. Koze wandisuubidde kale intaani kubeera kuyiga, naye ate nsuubira nti wandizeekoko ne knowledge. Naye atajja ng'ate azze kusomesebwa bupya, kuddayo bupya. So bwebwe obuyigirize bwe tuli, kyenkugambye nti naye nga wadde tetunnaba-nenya nnyo, tunenenye ne kalikulamu zaffe ze tutambulirako. Ti kalikulamu zaffe zituzannyo emabega. Omwana n'akula nga bintu bingi. Omwana n'omusomesa abakasi. Musomesa obbala kale. Naye n'ogamba sooka oyiga abakasi kono kuliko busatu buno. Ng'olaba tebijja. Omwana n'akula. Waliwo by'omubuuza. If I have 2 mangoes here and he has 2, then how many mangoes do I have? Kwegamba omuntu alinga asomesa munno okugwa. Omuntu n'ogamba simanyi if this is X then find X. Already is kwegamba the X weri kati ate I find X. So abantu tubayigiriza ebintu. Olaba otya ng'omwana waava mugundi mumuyigiriza oluzungu ne mumuyigiriza okubala oba n'olulimi lw'ewaka, kati ne mumugamba n'ogamba nti kati tukole ki, kozi bantu bangi abagagga nga tebamanyi luzungu. Olaba kati kankuwe example y'abazanyi b'omupiira gw'owagira emipiira wamala. Ttiimu ya maani yuyo gy'owagira erimu abantu bangi abajja nga ne w'omugamba yogera oluzungu talusobola, naye nga yakula amanyi kye bayita omupiira. Tuyina abachina bangi n'emmotoka ezo ze tuvuga zibalemerera n'okututeeramu oluzungu, abamu ne bagamba bagende bajja fafaaganira eyo. Kati ate ffe ne tutandika kuyiiya oba kano njagala teekako bluetooth naye oba nyigawa, naye nga bo baamala ekyawe n'okigula. So singa tusobola okuinvestinga mu bintu ng'ebyo, omwana n'akula ng'amanyi kyagenda okukola. Naye wano mu kifo ky'okuinvestinga mu bintu ebyo tuinvestinga mu tiyagaasi. Onsesezza akantu ako byogedde kati ninnyosezza akantu ako. Nali ne mukwano gwange bamuyita Fahad nanga nti okimanyi nti tekinologi atusobosezza okukola buli kimu ye. Eriyo abantu abavuga emmotoka ezo zirimu Oluchina n'olulimi olulala naye nga tamanyi nti eriyo ne application w'essimu ng'olina gitunduza butunduza wali language ne translating ekintu ne nakubira makanika nakola naye nga yakava ku graduation. Sebo njagala kuza mu bluetooth naye eri mu Luchina. Mujja mutya mu Luchina? N'agenda ne bamulyako egi. So singa tusobola okukola ebintu weebityo wamala ne tutegeera nti kiki kye neetaaga nze Isaac neetaaga ku ndabanga wemba nkoze kamera eno nandibadde mulungi, kameramaani waffe ono yandibadde mulungi. Mu kifo ky'okutandika ate tutandike empapula tumutwale mu hands on. Kamera kijowulira nti ze ready eye njiwulira genda ku internet tutandika bimuleetera. Omwana asome ekyo oli agambe nti kiki kukanika kompyuta jangu tukole. Omwana akola ki nti ayagala mamotoka nti tumumutwale mu Kiira Motors. Naye wano osanga omuntu n'atuuka ne ku campus n'agraduate nga ne bamubuuza naye oyagala kukola mulimu ki ogubeerawo gwonna. Bangi by the way n'omubuuza n'akugamba Isaac osobola okufunirayoko omulimu. Mulimu ki? N'omugamba mulimu ogubeerawo gwonna, n'omugamba ogubeerawo gwonna si mulimu. Kati ate w'omugamba nti waliwo ogwokwera nti Isaac akwera nedda
kale banfunireko ko mu supermarket ekitegeera Nenga nina bangi alina degree mu ayina degree mu simanyi mbu zoology n'omukolo kitegeera so nene kino ebeere warning eri abaana bangi abeegomba okugenda katogeramu abo abakatikkirwa njagagenda UK njagagenda njagagenda kati ate abo batomedde nnyo nga tamanyi nti waliwo ne baana abavudde wano nga badde bannamawulire babadde baminisita badde bannatuukeri nga emirimu gyako nnyo kati kankubuulire waliwo ensi eno dduka kwetikka migugu yes yadde wano sente ziyinza okuba nga ntono naye ate ero dduka eri nga mulimu gwegumu kati waliwo ensi munnange nga yo wooba tewasomerako mu yunivasite yaawo tebakuwa mirimu gy'amagezi ng'egyo besimanyi gwe dokita gwe gynecologists kati waliwo n'ebyo mbu okubeera manager munnansi yayina okubeera manager ne wooteekawo ka mobile shop ayina okukwata sente ayina kubeera munnansi eyo gwe ne wooba gw'otaddemu investment so ebyo bye baliko ebyekisiru simanyi mbu simanyi maze degree kangende wabweru ogenda tuuka olabirira abakadde otuukeyo nga sente yes oba ofuna sente naye nga ojja kukomekereza nga kyewasomera emirimu gy'okola si gye wasomerera era kyeŋŋambye abantu nti oba olowooza nti emirimu gye wasomerera ssaawa zino gy'oyagala okukola okyali ku kafu ssaawa zino yiiya kyonna kyonna ekitambula ogambe nti kannemere ku kino ŋŋende katujje tumalirize puroguramu y'olwaleero Uganda ey'enkya Isaac ekintu kye balina okukola ssaawa zino waliwo nga bwe mbadde nkugamba nti bintu bingi bye tusobola okugattamu omanyi nga application ezo okuzimba za application zirimu ssente yes ti omwana n'agamba kanzimbeyo ka app kange ke ka safe border omanyi omusajja wa safe border ssente zayina naye olowooza tewalingawo piki lakira nga tewali alina innovation yakuloza nti tujje ku so tuve mu bino mbu njagala simanyi kugenda kubeera member of parliament yes that nonsense koze abo babbi that is nonsense by the way so tuyiye ebintu bye tugambe nti nze omulimo gwange ndi mulimo ki njagala kugattaganya nti epeera wendigatta n'ovacado bireeta peera vacado awooma obulungi gwe n'obeera awo ng'ebyo by'olimu oli n'agamba nze omulimo gwange kwongera mutindo ku bintu omuntu abantu tulaba ebiwumbe wano omanyi nga ebintu ebisinga ebyo bye bakola wabweru ne wano e Uganda babikola osobola obikola ne gavumenti eyamba abantu abo ebongere sikiiro mu kifo ky'okutandikanga mbesimanyi gwe just imagine singa zino birthday party zetubaddemu simanyi birthday party nebeere ava waliwo birthday zibadde zijja nga zo zitambula bibuga okay netusiba n'amakubo singa ezo birthday center tubadde tuzikwata ne tugamba nti kati tugenda gikolera Masindi abe Masindi tubakoledde ekyuma ekitunga emipiira oba ekiruka emipiira nti birthday party ya mutu celebrate zina mwetu tujja ejjinja tejjinja muli baki muli balimi nti ejjinja tubakoledde ekyuma ekikola fertilizers birthday yamwe yiyo oveewo ogambe nti ŋŋenze mbalala tubakoledde ekyuma ekikola amata oli mu birthday party omanyi nga muhozi project singa kati teryagigambako boy mbasina kyemugamba nange sijja kulimba mbasirina noonya kyemugamba naye gwe birthday party nojja n'otutamiiza n'ogamba bannaye n'osiba oluguudo abantu bizinesi z'abantu ne zigira abantu basasula emisolo okitegeera nti tuve mu bino simanyi biki ogambe nti ab'Ekalamoja mwe birthday party gye mbawadde kati mbawadde eddwaliro era nditaddeko muhoozi at 45 nonya gy'omukuba nga era olina akugamba abanaye ŋŋenda muhoozi ati 45 mpulira ensiga ennuma okitegeera so ne gavumenti ebyo ebitunulemu tuve ku bino ebyokugenda ku mikolo noga munziniremu mbawe ssente none baasa
byetubiveemu tosobola gabira Uganda yonna n'ogimaza atakuumira mpeera naye yesu obubaka bwange nze nga maliriza recommendation zange naffe abazadde ffennyini yes we need to wake up, we need to tutandike endowooza covid-19 yandibadde yatuzuukusa dda by the way by now nga tumanyi what to do indeed kuba bw'obeera ng'omwana omusomeseza naye nga talina impact gy'agatta ku society talina kyagatta na ku family indeed osobola okumanya nti okoze loss. Investing a lot of money okubeera nga okwata $5 million, $8 million, $10 mukole pate mujaganye mukole mutya at the end of the day nga n'omwana tasobola kukola kijiiko tasobola kubaako kyanjawulo kyakola just know neewuunya waliwo president we yatugamba mbu ne toothpick zino toothpick bazitikka butisi kwegamba ne Uganda tetusobola kola toothpick. Nina abantu bennakowa mu ggwanga ino anesimanyi ba professor kye bagasaggwa ate abo ba professor bansonyiwe naye tebalina kye batuyambye okuggyako otuzza obuzza emabega bagenda ne bakubalira ebitabo n'akubalira ebitabo kati ate nze n'abantu abalala abantamye be bantu abatusomesa obutabo oyogera kimu bibiri nti soma akatabo Shakespeare omubuuza oli musiru Shakespeare simanyi soma gondi kati gwe nojja mu kifo ky'oŋŋamba okikola otya mbusoma hamu simanyi hamu mbuulira bye wakola tonsomesa butabo bwo noonya mutwalo mbw ate sooka ogula akatabo ka mutwalo ate nsooke nkasome oli mulalu hamu naamala ddi akatabo okutegeera page ezo zonna 10 abo bantamye success based on failure kati ebyo lwaki tobimbuulira bubuulizi nzijewo Abannayuganda tuyina stress ntandike ku black and white mbu success based on failure njagala kufuna siina kyakulya tandike soma bitabu ababendako bebano motivation speaker munatandika nali nsika kabalagala n'ogamba embwa eyo nali nsika kabalagala naye nennemerako mbwagwe oli musiru totege kabalagala okyasobola omusika saawa zino n'omugyamu ekizimbe bo nali ntunda nseenene mbeera biki byofunye mu kabalagala nze mpeereddemu abaana nzimbyemu ennyumba mutandika n'ekitono tandika n'ennusu 10 olwawa nduyinambulira kyemba ndugulamu ndutandike sabana tulina okuggula obwongo bwaffe zino pati zireme kutuziba bwongo n'ekirala gwayagala pati gikole naye ate womala okukola ne bwamaliza tadya n'atuleekaanira mbu emirimu gibuze gwekola pati ezo ku basama zina tebajja nebatuleekaanira naye ne kano kakulu companies imperative by the way eziri mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga abaana abasinga they use the internet nga tebamanyi na kyakukolerako abaana bangi balowooza emirimu ginabeera gya offices by the way nowadays there are so many ventures or projects in the US in the UK nenga omuntu abeerako online oli Uganda you've been employed nenga every month you're going to get your dollars or pounds or euros nenga oli based in another country so tulina okulowooza beyond don't always think of a physical office whatever nti ozze ku applyinga mu office naki even there are those projects nenga they are eri emirimu kaka tugeze okulwaninga social media pages for instance za companies by the way there are a lot of companies zina abantu bali busy nenga tebalina muntu aba running a social media gundi yaabwe Twitter, Instagram and what if you feel you can post you can do something creative why don't you go tell them mulimu guno ngulabawo naye I want to do this is my skill at the end of the day buli company yetaaga social media visibility by the way era tebakulimba nti company ezisinga kati social media tebagyeta balina okubeera ku social media and what so tubeere so creative to grow obwongo tume kulowooza nti every time tulina kuyingira z offices tulina kubeera na connection naki let's as well do something tubeere nga kuba Katonda yamba yeyambye togenda tuloga bane emirimu gibuze otuule naye lowooza ku companies ezitalina social media handles ng'obaganda naye bwe tukola kino ne kino we can do this you can gain this you can get this all name by the jet creating of creatings nga company ogiganda yete muli ku Twitter so ba managing ya Twitter handle ya mweso managing ya gundi negundi geno komekeza nga tena na competition yogo mulimu so I think we need to be creative tujja kutandikira wate olulala
atakumira mpeera batukumire. Uganda ey'enkya